Abatuuze b'ekibuga ky'e Mukono batabukidde omutuuze amanyikiddwa nga Donald Kalimba ng'ono alemeseza kampuni ezimba oluguudo luno olumanyiddwa ng'olw'Ennabuti okutwalako fuuti ntini nnyo ku ttaka lye okulaba nga bateekawo ebigoma oluguudo luno basobole okulugazirya. Okusinziira ku batuuze bagala tebasobola kugumiikiriza mutuuze munnaabwe ono okuba nga buli nkulaakulana bw'ejja ku kitundu kyabwe omutuuze ono agezaako okubalemesa nkwaba nga tegenda mu maaso kyekyo lwaki kuno basazeewo beekalakaase okulaga obutali bumativu eriye kubanga singa takkiriza ekkubo lino okuliyisa mu kitundu kino ekitundu kyabwe kigasigala mabega mu by'enkulaakulana. Njagala akakasa abakulembeze ab'e Mukono district kweno incidence eriwo ng'omusajja omu ayagala kulemesa enkulaakulana ya gavumenti eyamba public na public z'abantu. Lino ekkubo lino liyamba abakyala bagenda kuzaala ab'embuto babadde bafiira wano makubo. Kakati tufunye omukisa batulimire ekkubo omusajja omu alaga nalina amaanyi amangi. Twagala abakulembeze ab'e Mukono abavunaanibwa ku musajja mujje mutunyonyola omusajja yaani naye twagala enkulaakulana egende mu maaso. Teri muntu gwe baaliire yadde n'ekikumi n'eki n'abakulembeze ab'e Mukono baba mumanyi waliwo esente z'okuliirira. Please mbadde mbasaba muveeyo mu bulambalama munyonyole eggwanga abatuuze ab'e Mukono abalumirwa n'ekkubo lino okugenda mu maaso. Muveeyo mubanyonyole oba waliwo esente eziriwo ze mwaliira abantu oba ze mwezizika muveeyo munyonyole abantu. Otherwise mbadde nsaba RDC ayingire mu zino ensonga akime ono omwami atunyonyo omwami ono yaani ku kyalo kuno. Ffe tuli batuuze ab'e Mukono ate tuli basajja baganda tuli bawano tetuvaawo. So n'olwekyo enkulaakulana bw'ebenze tujyaniriza. Bangi bonna bawaddeyo enfuuti zaabwe z'amataka. Buli omu awadde enfuuti z'amataka naye kati omuntu omufuuti bbiri bwe ziti ne zireeta ekyalo kyonna kyonna okusasamaga ekyalo. Amazimba kkubo ekkubo libeere ddungi yaleeta kulemesa ye tayagala nkulaakulana agende eri azimbe mu bbanga oba azimbe mu bire. Yatutamu oyo n'oyimirira agamba ayagala kukuba masasi yayitawo buli wabajja wano ayingira munda okuziika ate atugenda aziika tetugenda amuziikira oyo ate tugenda amusitula tumutwale bakolewo nga taliiwo. Ye yakola amateeka ye yakola amateeka agamba mbu ekkubo lino teriri mu mateeka yabaga amateeka wano n'abanyankole mututamye mwagula Uganda mwagigula mujja kakasa kati amaanyi gali mu mikono gyaffe wewe gasiya okusinza kwa Anne Mawanda ng'ono ye mukuza w'ekibuga ky'e Mukono ekimanyiddwa nga Central Division agamba baayita mu batuuze bonna ne babasaba kulaba nga bawaayo ettaka lyabwe fuuti ntini nnyo nga bayisaako ekkubo lino erigenda okubeera eddungi ennyo. Naye nabo ekisinza okubeewuunyisa bwe kuba nga omusajja ono Kalimba agaanyi abazimba oluguudo okulyayo fuuti ntini nnyo ku ttaka lye okulaba nga bayisawo lino ekkubo ekibuga ky'e Mukono okuba nga kikulaakulana. Okufuna omukisa ne batuwa kilomita 18 n'obutundutundu 4 era ne tugenda nga twogera n'abantu ab'enjawulo. Enguudo ezo ziri bbiri, luno n'olw'Ennasooti. Twogedde n'abantu abasoba mu 500 era abantu abo ne batuwa consent kubanga program eyo terina compensation. Abantu abo ne batuwa consent forms era ekkubo ne litandika okukolebwa oba amakubo ne gatandika okukolebwa. Kyanaku nnyo tutuwadde n'olukiiko, tulina olukiiko olubadde lugenda lwogerezeganya n'abantu era olukiiko olwo nange naluliko. Omukulu ono twayogera naye ng'abantu abalala ne tumulaga obulungi obuli mu kkubo okusembera first class Tamaka Road. Tulowooza nti twafunye mukisa gw'amaanyi okuba nti bagenda kukola oluguudo ng'amazzi gayita wansi, waggulu waliwo wokowe waliwo n'ebitaala. Omuntu yenna alina logic ekyo ekintu yali kyagadde. Abantu bangi batuwadde okusoba ne wano we mulaba naye wano tewawera na fuuti 3 omusajja zaakayanira. Yagamba w'amaanyi nnyo
era ye tetusobola kuyitawo wuwe. Mawanda agamba ng'abatuuze b'e Naboti bagenda kugumiikiriza musajja ono Kalimba okulaba ng'abeera ku kyalo kino engeri gyeyisaamu ng'alina empisa embi nga bagamba n'engeri nga bagamba ekisinga okubeewuunyisa okulaba nga ajja atiisatiisa abatuuze ku kyalo kino. Ekituyambye nti community yennyini leero yemusalidde omusango. Abantu bennyini ababonaabonedde ebbanga be balaba nti no baagala ekkubo lyabwe likolebwe. So kyannaku nti omukulu alemesezza, aleese poliisi, aleese biki, kugamba kyewuunyisa. Ne tulowooza nti abantu nga bano be baali badde abangu okunnyonnyola okusinga abantu abalala. Tulina bannamwandu abaasayininga, tulina bamulekwa abaasayininga, naye omusajja fuuti 3 bweziti bayiseewo ekkubo ligende, baddewo babikewo, badde mbateekewo ebitaala, yagamba tayagala, ayagala kusasulwa naye nga te program terina compensation. Abantu we bakusoba mu 1500 bitwayogera nabo ne basaako emikono, era consent forms tuzirina. Nolwekyo naffe twewuunya era twagala kumanya ku mikwano gye, kubanga tumulabye nga alina emmundu mpitirivu mu nnyumba omwo. Twagala kumanya mikwano gye abafaana abali mu tuluba eryo, boogereko naye bamubuuze afaaki n'ekkubo okulaba nti ayagala kkubo likolebwe. Tetutidde nti alina emmundu, naye kye twewuunya kubanga ffe tuli batuuze bakuno, twagala kumanya omutuuze ne bw'abanga musirikale era yeeyanjula ku kyalo era ne yeeyanjula nti musirikale alina n'emmundu, tukyewuunyiza ffe abasula naye kuno ng'alina emmundu 2 ng'era akulaga nti y'okuzijjayo kye kimutwalira budde bungi. N'olwekyo twagala kumanya ne bw'aba ziina mu mateeka, twagala kumanya yaani ffe tumutegeere. N'olwekyo minisitule ya security, kubanga kino nsonga yaakyo, minisita wa security njagala oveeyo tubulire omwami gwe bayita Kalimba emmundu azirina ngaani. Bw'aba musirikale tukitegeere, bw'aba nga azina mu mateeka nakyo tukitegeere, kuba tetusobola kuwangaala mu community na muntu alina bisi bye tutamanyi. Muntu alina AK47 tubeera naye tutya ku kyalo nga tumumanyi yaani. Naye n'ekisingira ddala obukulu, ffe ng'ekyalo tuli bennyamivu nnyo okubeera n'omutuuze afaanagana bw'ati, ng'abantu bonna bakkiriza ebbanga eddene, twogedde n'abantu okumala kumpi omwaka mulamba nga bakkiriza, naye ye omuntu omu n'ayimirira awo n'agamba nti tebayisaawo kkubo. Kale kyewuunyisa ekyo twakimaze era tugenda kuyita olukiiko bunnambiro, abatuuze bennyini tuteekeko emikono ku luwandiiko ku kyalo aliko ku lulwe, era ffe tumaze okukisalawo tumubodde. Tetwagala ne we tuwulirayo enduulu ewuwe tewali muntu yenna agenda kujja mu maka ge, kubanga yeewuunyisa empisa ze z'alina, ayagala kutulaga nga ye bwali owa waggulu. Teweewuunya wa waggulu kika ki, kubanga ne Museveni president naye alina emirirwano, naye gy'alina ettaka nayo bayisaayo ekkubo. Kati mwami Kalimba ye yaani? Era ffe ng'ekyalo tusazeewo kumuboola era tugenda kukiyisa bunnambiro ng'ekyalo. Ye Kalimba agamba twalina omu agenda kufaayo kumutiisatiisa era nga si kyabiwaza okuwaayo ettaka okuyisaako ekkubo. Era sina gwe naliguza liyita mu kimutaka lyange. Ate kyokubiri okugaba si kwa buwaze, kuteekawo kisi kyaki si kya buwaze. So saagala munteeke mu mbeera enfuula nga ayaza omusango okuliraana ekkubo, kisizanga musango. Ate kyokubiri si waggulu w'amateeka, kyokka kye saagala naye okutwala amateeka mu ngalo. Bino bano ba municipal council be bamobilizing disinocence, n'oyo omukyala oyo enviiri emikono ziringa omusaayi ku mutwe be bamobilizing disinocence. Naye nze ngayogera namwe, nze tewali kintiisa. I'm a man, I was born once, I will die once, still have family ruling. This is my property. Put yourself in my shoes if this was your property. Ebintu by'okwekkiriranya bino kuba nga bw'olira baliita wange, buli we banajjanga nga bajja batwala anti luwe. Nate abatuuze bagala kati engeri gyo ku by'abatuuze, tombulira abatuuze ono tebalinawo kintu, alinawo ekintu ajja kigabye okirwa si ku by'abatuuze. Okitegeera ne kuba we liyita part of it wange. Siri ku by'abatuuze, okiraba, siri ku by'abatuuze, ate sina musawo gwenzizizza okubeera muki, okiraba, misa kintu okiraba. Yes, obeera ne kooti yeeno oba tegituunda oli nga muwadisi musango balime kutwala, ate tebaagala nnyo amateeka ate bo be bagamenya. Nze sina tteeka linamenye, ate ekirala bwe mbamenye etteeka zisibwa mu lw'amateeka bantwale mu kooti. Oladisi w'e Mukono Hajati Fatuma Ndisa Banabitaka ensonga zino aziyingiddemu
naga bagenda fuba okulaba nga boogera n'omusajja ono Kalimba bamutegeeze bulungi ebiri mu luguudo ono lwe bali mu kuzimba. Kuno mwenna n'Abannayuganda batulaba nsaba okubategeeza nti olwaleero wabaddewo demonstration oboolyawo eri peaceful mu bannamukono nga bakaayana olw'amakubo agakolebwa mu mukono nga bagamba nti oba waliwo areas oboolyawo zibalowooza nti zandibadde balinawo zikoleddwa naye nga waliwo okubanga oboolyawo bacontractor tebannaba kufuna access oba right of way mu bitundu ebyo. Oboolyawo kivudde kuba nti abantu abamu balowooza nti oba project eno yandibadde erina funding ne compensation gyekola ku batuuze abaliwo normally abantu bwe bakiina ne minds zaabwe wabaawo development ekolebwa mu bitundu walina okubaawo compensation. Kati waliwo areas mu mukono abantu abamu nga bakyaganya okusayininga right of way naye ng'ate project already yatandika dde ya Mukono municipality eyantaawo etambula ate neya Nabuti na Mumira Kame naye etambula. Kati at a certain point waliwo omutuuze omu oboolyawo atanaba kusayininga consent kati ng'abantu bano balabanga abadireyinga kati ne bannabyabufuzi ne babeera nga bakiyingiramu okwagala okulaga protest naye protest eno oboolyawo yeetaagisa oba olumu teyeetaagisa. Nsuubira nga ba leaders tulina okwongera okukola engagement n'abantu bano abagaanyi otuwa right of way tubalage obulungi bwa project tubalagire ddala nti project eno oboolyawo yajja nga teriko compensation percentage basobole okukikkiriza kubanga bonna erekubo balyagala era ekkubo lya bannayuganda bonna okutwalizaamu. So ndowooza twetaagamu engagements as leaders ne ba technical team n'abantu abo betwagalako right of way eventually bajja kusayininga. So ndowooza nti mu kifo ky'okurayotinga nga bwe kibadde tugende bugenzi mu maaso n'okukola engagement.